Mami tukusanze oli mu dduyiro. Kale katufe tukkiriza tukubuuzeeko abatakola dduyiro tulina kyakukola. Okay, kale ebyokya ku weekend BSFN nayo sinzira okuba nga ate tulaba tulina Mama Fiina ali mu kusala mubiri. Kale katumubuuzeeko ogamba otya mami? Ogamba otya Simon? Webale kusala mubiri. Kulwana nagwo. Kakati bwe tuba tutandikira wennyini okikola kumala bbanga ki? Nkikola buli lunaku kubanga luli ate bwe mbadde karantini taliiwo nkikola ku Friday Saturday nkikolamu ennaku 2 mu wiiki. Kati bwe yajja tukira tubeera free ebiseera ebisinga. Kati nkikola buli ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 enekivaamu. Okola bikaduliro kitukusanze odduka biki ebirala birala byokola? Ebisinga obukulu kwe kudduka. Kubanga omubiri guno nkola okudduka nkola okuwuga. Kati okuwuga ennaku zino swimming pool tuzeekengera. Kati ezo naziyimiriza. Kati enkola ntambula mailo zange nga 5. Ngate targetinga wali busozi bwe ntambulamu. Gatuze mukuuga. Gatuze kuuga Mama Fiina okuuga bakuyiga. Nze swana okuuga ennyanja n'egikuba wali. Ove mukusaaga. Mama. Saimo tonzanyirako na nze bantenda nze bampangisanga bupangise waffe mu kyalo. Okuuga ne bajja ne begayira mu mukalazi kitange tukwegayide tuwo ku kyana kino. Kigende kitubugire amato ezempaka ziri wali. Twali ku nnyanja wali ekangulumira. Enazikwira ku nnyanja tolinga fa bombidiba kasala mamba naloka kusala. Twali ku nnyanja ng'owuga nga mukuuga bakugamba nti bw'owuga okuva wano mpaka ndowooza nga kilomita 3 tukuwa omutwe gw'engege. Kati awo ng'okuba n'ogali kampuge 8 mumpeedane. Oli wa ku nnyanja gwe nkutadde tunaasindana mu kusala. Ndi muwuzi. Obulamu bwe butyo. Kalantiini. Bwatyo. Omuntu manyi kati nkusanze okola dduyiro abantu abalinga EGD olina businesses olina emirimu emirala obadde obalansinga otya ebintu bino nga tunagenda mu kandi because kati olina obudde tolina kyakkola olina obbikola obadde olinga obibalansinga okubeera nga emirimu tegikutwala. Ekisooka ngambala time yange. Ekisooka nze ndi musuubuzi kyekisookera ddala obukulu natandika obusuubuzi mu 9 mugumu. Ekyokubiri ndi musawo nzijanjaba abalwadde. Kati abalwadde abo nasooka ne mbateeka ku bbali nesegufula mulimu. Nenga nti abalwadde njja bakolanga kolwa Sunday lwokka mu wiiki okumala emyaka gyonna sikola nnaku njereere. Abo ne mbateeka ku bbali. Ekyokubiri ntunda emmotoka. Ndi musuubuzi wa mmotoka. Mujebaleko batna. Mwebale kusiima. Tokolima. Fatwekoza mwe mukola. Tokolima. Nampija yakumanyi tokolima. Mwana naye yanzijirira. Ekyokusatu ngendako nensuubula ebintu nti abantu baagala quality olina okgenda e China olina okgenda e Dubai olina okgenda mu nsi ezimu obenga osobola okusuubula. Kati ekyo ekirala ndi mukyala mulunzi nina faamu e Kakindu emitiyana then nina faamu essemuto ekapeekanga ewafande sale wennundira n'ensuku. Kati ebintu ebyo bibalansinga nti buli Mande oga nti ngenda mu faamu. Ku Lwokubiri n'ogenda ku maduuka ago Mama Fiina Garments. Ku Lwokusatu n'otuula n'ofeefeeta bino ebisawe biganda ebibba abalwadde kibbi omulwadde kimwebaseeko kimukozesezza nti ate kifeze. Olwokusatu lw'abantu bano abakompulinga ku basawo abababba engeri gye nkulira abasawo. Olwokuna nembeera mu mbeera ey'okubalansinga ebitabo byange. Olwokutaano neŋŋamba kaŋŋende mu exercise. Nkole ku exercise nsobole okubalansinga omubiri nange nsobole n'okukyusa ku oil. Oil kuba nawaffe gye tubeera oil gwe tukyusa banna. Kakati awo wennyini nga tukyali awo waliwo Saimo alina omulimu ogwo gumu gwa BBS. Nene wakataba watalina na budde bwawa bewaka abantu abo nga alina omulimu gumu naye nga tasobola kugenda mu dduyiro asiiba ku ofiisi aleba wakataba wa budde kigamu kiwandibadde omuwe mu ngeri y'amagezi. Nze ndowooza nti enkuza gye baamukuzaamu abantu twakulira mu family
ez'enjawulo nti yakula alaba maama akeera ku makya n'agenda mulimu nedda n'aluka omukeeka tasobola kakaalukana tasobola kuyiya mulimu mulala naye kati fe abaakula nga tuli baawusigala opambanya wano opambanya wali nze ndowooza nti mu mbeera eno mu nsi mwe tuli omuntu ekyasobola kubeera na mulimu gumu n'abeerawo sayimu obeera n'okeera ku BBS n'okola n'oleekaana sikola nnyo era bw'onaaweza emyaka nga 5 ojja kuba tukyanyumira ku TV kiwaata kyo ojja kiteeka ewuwo kati ojja kiteeka ewuwo wummule embeera yonna olina wootuuka noga nti kankwatekwateku kanfune akalimiro kaneyazike ku mwami John wali alina akalimiro kandabe mama Fina mpe ku ssamba eryo nnimiremu okubeera n'emirimu egy'enjawulo kikufuula okubeera ow'amaanyi buli lw'otuula waka n'obwongo bufa so n'olwekyo nze nkubiriza abantu nti ate nno ne karantini yabayigiriza sikyasobola nabasomesa n'abantu bakyasobola basomesa babadde bateeka wano emisomo ku BBS nga baginyooma kati essaawa zino omuntu anoonya waalima ne waba talina maanyi so okukola emirimu egy'enjawulo kya bbeeyi nnyo kyekitufuula n'abagagga nti gundi ayinamu tikano bwe kaggwawo ate ofunira na wano mu kaseera kano ng'omukulembeze oba mukulembeze wa ddiini si ddiini pozama si ddiini oli mukulembeze wa culture tulabye amadiini ag'enjawulo bafubye engeri wadde nga baatugaana okusisinkana abantu okukuŋŋaanira awamu bafubye engeri okufuna engeri gye basisinkanamu abantu babe bagenda ku zi TV ne sinnakulaba g'okusabira mwakwesonyiwa paka nga bamaze ku karantini amaze kuggwa basisinkanye baani kubanga n'abagezaako okuvaayo okwogera basibira kitali basinkanye baani like oli najja nagenda ku TV Facebook live tulina mama Fina live alina abasamiza balala anti mbasaagala ate buyaaye nnyo bususse omanyi kati bano batandika ekino bateekamu ekimu eky'ekkumi kati omuntu bw'aneebaka ewaka n'asabirawo ekimu eky'ekkumi alina kunoonya bulayivu alina kunoonya bu TV bannange mukama yeebazibwe Yesu alaba namulabe mu ggulu yatambudde wuyo ayimiridde wuyo asimbula korona aba alina okusaba naye kati fe abasaba b'ekinnansi tubeera n'amasabo gaffe ga kalica embeera bwebezze gavumenti neteekawo etteeka nti bannange temusaalimbira kati nze wange nkola kubadde 10 buli sande nabagoba abasawo bakola ku bantu ab'enjawulo babagoba naye nteekawo obulango ne mbuulira abantu nti bannange temusemberera bantu balala social distance then bwe kinaamala okuggwawo tuddemu tukuŋŋaanye abantu baffe nga bwe tukola ki bwe tubajjanjaba bannaffe bano ab'eddiini bano ab'enzikiriza bano bawampa omanyi luli badde bagati basobola okusimbula omuzimu gwa sirimu ne kukola ki kati essaawa zino bamugasimbula ogwa korona naye mwennyini ateekako banagenda okugamba wagambanga nti wano tubala basumba baffe emisana ekiro babeera wuwo ewaffe kati nange ewange gye yandize okuŋŋamba nti Mafiina korona ono agenda okutuka ntaddeko masiki amuga musumba seme musumba mpagaapu nze gye yandyekubidde enduulu kati fenna ne kibanga kitugasi omusamize omusumba omulundi ogusogeredde mu Uganda tetunnafunayo musumba agoba korona gusembera omusumba mugaiti pya olayo emisinde bagamba baagala okufambwa eggulu ddungi naye teyagala genda muki so embeera eno yazze yagasse buli muntu kase ekintu kino sayimu kyatandikira mu bazungu omusajja akola science omusajja asobola okugenda mu ggulu n'atuuka mu bireeyo n'akola ekizungirizi ffenna twakakkanye bwete netugana ssebo taata mukama katonda tukukkiriza nti yeggwe era senga mbaddeko n'ejjembe erimu katonda lyatakkiriza amayinja ddiga nti katonda lino ndiwaddeyo katonda akkiriza amayembe emboozi n'aba yalulala tokirowoozaamu nti nabasawo naddala bano abatakkiriza mama Fina because mama Fina akkiriza basawo abatuufu abasaddaaka abaana abakola emize egyo kuba abantu bagamba nti contribution ya kono yandibanga ebibi bye twonoonye ebingi kyekimu ku ebyo nze ndowooza nti si basawo bokka be bakoze ebibi naye buli muntu yenna akoze ebibi kwatunuulidde bannaddiini abasumba baffe ng'ebive bakola si birungi tutunidde omuntu omuli w'emyoyo gendayo ng'obadde okaaba n'akusindikiza n'aggoba n'owuira pasita nti yeebase ku mukazi yamazaddemu omwana n'owuira omusawo w'ekinnansi yeefudde omusawo w'ekinnansi era nga yeeranga ku TV n'akwata omuntu n'amufeera n'amutunzisa enjuye katonda aba munyiivu n'ebikolobero n'ebisiyaga okiraba so ebintu bingi nnyo waliwo muneego n'adinyogaana n'aŋŋamba nti katonda yagambye naye embwa zino kazisooke ziwummule embwa zino kazisooke ziboneebonemu neebaka ensirike oba naazukka emyezi egyo
njoke enkomewo nonde mu bensaasidde besisaasidde bannumbe mbawozese so n'olwekyo twekube mu mitima mu nsi muno nze maama Fiina sina kyendi abantu balowooza nti abantu okubeera ne ssente nti olina ku busente busente munno ki busente ki muntu ofuna ssente kikiba kye weetaaga tewali ssente munki balina obusente babwezizika balina obusente bakola ki naye kati essaawa zino okumanya nti tekyawula mugagga na mwavu afe ate aziikibwa abantu abawera 10 bakuziika mu ngeri ya Solomoni aziikibwa kyoyo tewakyali kati kya ssente naki Katonda yagadde ffenna atukole ki atugatte tudde tumanye eri Katonda tuyomba maama Fiina Namutebi Sylvia Nakalija nina obwango bange nti ndi mukyala muganda nina okukkiriza nti ebyakaisayi nebya Katonda bya Katonda nina okukola emizizo nina okukola obwango bwange kati ali ne maani ezira mu kyaki nensaba ne muzikiti nenkola ki nensaala bannaye abantu bo bayambidde eno wakatugete tuwaddeyo kawunga kali kagundi ka OPM wajese katutte OPM otwala kawunga ya rabbi Mungu nasooka bwamwe bannamawulire tweyanzane mutuwadde akawunga naye ndoza temwatuwaza bubi bomba temukafuna nga mwalonda bubi nabagwira ttani 5 ez'obuwunga ttani 5 yes nengula ttani 10 ez'abasawo ab'ekinnansi nabo tebazifunanga nengulira abantu obuntu aba bulijjo kati naba biganye kali ntandika kuweereza sayimo awayu gende olyote abayingira maama Fiina bonga tunaba boogera tetunnabalaba wawe nebane niyo mayite enjala eruma abantu bafe enjala waliwo gwe nasanze nanga waliwo omwami yafudde abadde akola mu kibuga ng'asiiga njala abadde mulwadde wa siriimu enjala n'emuttiramu ekutta waliwo oluli nali ku TV nga ndaba pulogulaamu yammwe omukazi n'akola kinali njiraba in fact nga ye tesiri naye n'alengera kinnampijja kuki nga muli ku pulogulaamu ngamba napeeza akaloboozi nangamba laba ekyana kinyiira kyo coronavirus sakirumangako n'enjala terikira n'agamba kinyirira kwegane coronavirus akitya kati abantu batandise okwegomba abantu bannabwe nga batambula olw'okuba bafuna akawunga ke bakola ki ke balya so embeera mbi ze gavumenti gyengisaba egezeeko okwanguyiza abantu emmere abantu bafune emmere naye sayimo abantu bali bubi maama Fiina no nasembayo okusinkana kusanga mu concert ya Rema nenga maama Fiina otambula wekka banange mbambadde ki kasa nampijja ataasa abeerawo naye nekugamba nogamba nti omuntu yabuukamu kati coronavirus akusanze mu Uganda wekka obeerawo otya ekikulu kyabenna kasaba nga ngamba hi baby omusayi gugwo ogusiikuula n'oguddusa omanyi kati ffe abamanyira nga abaami baffe bali bweru buli saa tuba tubafiiringa buli saa tulabanga amulaba ovanga ku musajja ate gwokedde ku makya n'omulaba kwegamba n'abuuka katanda n'adda wali n'ayambala obusapatu n'ayambala akapala akampi ne yeetooloola omugamba taata nakyo ennyaanya nti ate ennyaanya muzimala muzigaaya bugaaya taata gundi kino oba okiraba tekigasa kubeera na musajja ng'oyi naye wano naye nga ebyetaago tabikutuusaako kambeere n'omwami wange ng'ali eyo naye nga buli kimu kyenjagala akintuusaako nga bwenkyagala so mulina gyali era tusuubira okuba nti saawa ina Katonda bw'anaaba atuyambye yes mujja mumanyira kubanga nti agakazi ka wano nago bannaawe ate bwe buzibu obuli awo banna abantu abo naye naawe ennaku zino weefujjuyira omukolanga maali kumbiro musajja afuka wakutayiza tomuliraana naye abaana kyebava bagenda abaana basomira nabo tebasirika nebagamba maama Fiina gyasoze okubeera ng'ali yekka ne Ssaabawuulu mu Uganda n'ebitundu ebimu eby'e Kenya Abitex kyava yamwepikidde Abitex omu ku basajja abasinze obubuulwa mu Uganda Kenya n'ebitundu ebimu eby'ekko mu Afirika nawire oba mu Afirika n'oba Ssaabawuulu akwepikira waliwo yagamba mbu oba Abitex mbu ayina mbu yali yeetaaga mbu oba maama Fiina amujjanjabe mbu nga tegamba basajja abawanvu abo balimu ekyama obuwanvu bwa Abitex tebwabula Abitex ng'ava ndowooza si kibi omuntu nga open up si kibi ng'avayo atuuse endowooza ye yatuuse nze Abitex mukwano gwange bwe mulaba ebigambo bye binnyumira kati bwe yatandika ndowooza omanyi abantu balina abantu bebeegomba mu mulamu omuntu ayinza okukulaba gundi gwe Katonda bano ti ndi mumpi
erikaga yo ne cyane kino kyabwanvuwa kino bane cyane nga yakwebo ekyane ekiralo nga nebitamata biraba Mafina ogenda kunzitira wala gwe watukira ogamba n'ekyo ekyo ekimpi ekyo kiina ebitama nga bitekisala bakana akawola akalaalo alabadde batanzi so n'olwekyo n'ebigaana buganyi katonda agaana buganyi kuwa muntu gwokola ki gwoyagala habitekisi ndoza yanda wambi nanjagala ng'omuntu naye lwakubanga kyamukisa mubi weyakyogerera ate no munne yanda basinaza na fiina senga weyayogerera habitekisi nga wadda toyogera kwa Habitex. Kwankuliddo nakuliddo ogamba nti wakulola ba Habitex. Katono nawo banga Mafina wakulola ba Habitex. Habitex bwakubanga kwali kusoma. Amini ndowooza yali mu P5 nga Habitex ali mu senior 1. Habitex kyakola kikkirizibwa mu mateeka. Ekyo kikulu kyakola kikkirizibwa mu mateeka era kikyagala. Naye kaina ngamba kali senga yandabanga wali nga nkyali awo sigala wali mundeeba nga nkyagenda ali ku Pride Fete twagenda ku oyo wamuwona oyo yo promoter wobudde yabana banga ntambula byalo wamuwona ndabanga ine empisa wamuwona wange biseera ebyo nali mu mbeera mbi nnyo kati nga Habitex okuyimiriza emmotoka ye nangamba nti kiwala gwe baba yagirina ngwa bugukuttaka bazirina Habitex akuze ne sente tunyoma munyome si mpalampe era temudamu kuwalampa Habitex abadde nazo omanyi abantu baagala okujeregera engeri gyoyogereramu engeri gy'omuwolerezaamu kirabikona ali ebweru gwe twetaaga okujjawo tasobola kuvaawo ate n'amala awira buulizi Habitex bamwekera mu nkwawe oli kanyama akwata mukwate walina atawanya gavumenti naye owanga akwata mukwate walina kati kabadde kabatawanya katwaire naye nze ku lwange Habitex namusabye njagala ampa omukisa nti mama Fina nfunire omuntu wala Fina omutima guno guba gusazeewo guba kizibu nnyo guugula bagugula ate gusalawo wazaalibwa n'oyo gwe gwagala gwolooza sayima abakukyaya bakubba ennume z'ebigo bimanyi ngasikyayika gyolina senga tuva ku kamera sayimu oyinza mama Fina nze gwolaba sina buzibu nnyo bwa mu mukwano nkulaba obusinga nze buli mu ssene naye omukwano nze gambe kati Habitex bw'aba ali ku kitanda ajja kigendako amala kakkane amala mpite mufunire kimama Fina ekirala nja kifuna ekirungi ffe family yaffe fena bwe tutyo tulina ebitamatama bwe tutyo awo yagala kusitula ku muntu nyama ate naawe osaasira omuntu kati okwata ki okitegeera banange njagala nkuwe wali ogenzeko mu lusuku n'otema akatuuka katono waliwo agenda ku bbuca n'aga nti mumpa akagumba kali akatini asaba kibebetuwa ekinene fene bw'omulamuza ku mudaala era kino oyagala wali muwula uno edde n'olimanyi ne bwe ziba ssente omuntu osobola okuteekawo 1,000 oyina ateekawo emitwalo 5 ne balonda onusu 1,000 ebintu ebinene ebyo bikazi binene ebyo birimu ekyama kati abatono mwe mumanyi abayinza okunyiiga bamunyiiga munyiige ffe twabatonia kumwegezi munyirire nete mugejja ate nnyo okusukka ku mama Fina naye adduka ne bwogejja nabye mugundi mukadde wange wandira kazibu alina emyaka 65 yafunye amwagala 65 akyanoonya ki gwe munoonya okola interview 60 yafunye amuwaana yafunye amwagala ate myaka gye ate okwagala kuliko myaka gyo mama Fina myaka 65 ofuna sayimu naye kati sayimu addukanga miigi mufuna myaka 65 sayimu ne bakwesimiraga sayimu tokole nedda sijja kola nkoye tulina mama Fina kafyu karantini no akunyize paka ku level ki nze nyigidde mu bantu ndabye okusomooza eri abantu abeetaaga obuyambi nengamba mama Fina nze atali gavumenti nkole ntya nenkabira mu bantu nze mwenyi teyandinyize teyandinyize kubanga ebiseera ebisinga kati mbimala mu nnimiro nga nnima
naye karantini nanyigidde mu abantu nga bakeera ewange ku ddwaliro abayitirivu ng'enjala ebatta wayambanga nga luli tetulina buzibu naye kati ate ku luno ate nga sikkirizibwa kugaba. On that point, government yavuddeyo ab'eddiini wadde tuyagala kutoli munaddiini naye at least you represent culture n'eddiini culture z'abazungu bakkiriza abannaddiini eri okugaba. Tolowooza nti namwe mwandiweereddwa ebbeetu ne mufuna ne ku bya gavumenti ne mubituusa kuba ati Mama Fina alina abantu bamanyi abali mu bwetaavu bati wandikyetaaze. Mama Fina akkirizibwa kati saabaze ndowooza emilioni z'abantu eziwera 2 abamanyi Mama Fina nti kyekiddukiro ky'abanaku. Nkyagala nnyo era nange mbadde nkigobako. Nsuubira okuba nti wiiki ejja nja kuba maze okutegeeragana ne gavumenti ne President Museveni kuba President Museveni tayagala kuuma nsolo ayagala bantu bajja kunzikiriza nga biri abantu obunga nze saagala bampe buli nga bannaddiini kye bakola. Njagala nze ngula obwange. Capital waffe ate kapito ki wanteresa ziriwa nze nava ekyabazaala na kaveera era bwe ndiba nzirayo ngenda kuddirayo mu keesi musanda ndowooza nga n'abantu be bagisonze mmwe neetaaga bugagga ki. Abaana sizadde bangi nakola family planning 2 kati mbuzayo balongo be baana 4. Onjagazaaki bannange tuli kuki tulayo ku bulongo wa Mama Fina nga bukyali nze neesunze guli omukolo gwe swa kuyisa ku TV. So n'olwekyo nze karantini tammenye mpazi n'ekirala kyeyandimmenyeemu y'omwami wangu kubanga tali mu Uganda. Nga tuvudde mu byokwekaza embeera eyo giyitamu te wakati olina obudde bungi. Njiina n'ebiseera ebisinga nze mbeera ne bannyinaze. Nze karantini bwe yatuukawo bannyinaze ne bagamba katuyiwe omubiri. Omanyi kye bayita okuyiwa omubiri ne bagamba ffe katuve mu maka gaffe ffenna tubeere awantu wamu. Bajja ne bakyala baabwe. Bakyala baabwe kati banjagala oba bampaana be bamanyi. Naddira bannyinaze bonna era ndowooza obalabye. Naddira bannyinaze bonna ne mbateeka ewaka ne mbaga tubeere wano katubeerawo kati buli lwampulani nga nti mwannyinaze kye yandikoze nange kye nandikoze n'enguma. N'oguma. N'enguma. Ya kampani ebyokuguma. Kati abantu abalina obuzibu ne long distance relationships abona mugusanga nga mbaawe omulenzi ayagala kugenda obugenzi nawo Dubai akole contract ya myaka 2 n'agamba tumale ku kyawagana. Oli mu mbeera eyo magezi kigoyinza obbawa. Kuguma. Love kitegeeza kwesiga munno. Love kitegeeza bugumiikiriza. Love kitegeeza omuntu eyewaddeyo nti mu bulungi ne mu bubi nja kumubeererawo. Oba kiki obalaze oba nja mubeererawo. Kasamala okulagaana n'omuntu n'okiteeka ku mutima ebisigadde byonna birabanga byangu. Naye buli lwogezaako okuyingiza group mu makaago buli lwogezaako okuyingiza amagezi amala mu makaago mulaavuyo obufumbo obeera bufu. Nze Mama Fina niwe mala emyaka 2 nga sirayo musajja. Tekirina we kinkwatirako. Temubanga mwe mwatega bomu. Kati kirina ki nti kiki ennyo. Nti sayimo yimirira mu kamera nti onyirira nnyo. Nze ndi munaku 2 naye siri bulu. Okay, kale nga tumaliriza Mama Fina. Bigambo ki byoyinza okuwa abakulaba eyo wala bafumbo domestic violence zeyongedde obutabanguko mu maka bweyongedde olwokuba omusajja asiiba waka abasajja abamu kati badduke wakasiwa bagenda kukola n'agendako mu Stenseni abafumbo oyinza bawa magezi ki okusobola okumalako quarantine eno nga basanyufu. Ekisooka kwe kujja abaana mu quarantine eno okujja laavuyo ku baana. Abaana soke tubaawule mu paati ya laavu. Buli lwogatta taata nakitende n'omugattamu ne kitaawe n'ogattamu n'omwana we nakitende n'ogattamu ne nakyeyune n'ogattamu mugenda kufuuka abantu 5 nga mulina okubalansinga laava eyo. Naye buli lwojjamu nakitende n'ojjamu ani n'osigaza sayimu ng'omulenzi wo bali abaana ne mbategeera nga abajja obuzze okubeegattako mu nsi. Osobola okubeerawo n'omulenzi wo mu luumu emu nga mweyagala nga muli akawunga bwe kabula n'osumula ey'okuluwuzi ogenda okuva mu karantini eno nga mulaba mweyongedde kati emyaka emirala nga 10 egya laavu. Naye ebiseera ebisinga abakazi kati mu karantini abasajja tebakyakola bw'avaayo najjanga nti kati otudde abaana banaalyaki. Wabajjayo bati omusajja asigazaamu 13,000 tigenda ogambe taata wakwesera agenda ogula omugaati omulala amaze wiki takola.
oba oli awo ogenda okuyira waba neiba basiika ennyama ti kantini yajja omuntu ayira ku nnyamera kijanjaalo kwegamba ng'olinga ddidde omusajja omufudde nti wali waafugira amaka ge kati omusajja atukuga nkole ki ate omaze okuyingira obuliri weebase weefudde agamba nti omwe kyannamukaka gye wava tewaali buliri weefunyizza oti ekivaamu kusimba lukokola ekivaamu kwekaanya ekivaamu kupika ŋŋumi ekivaamu amannyo gavuddemu kati ebintu byonna byonna bwe mba mwalagaana okwagaana mu bulungi ne mu bubi nga mwasalawo nze Simon ndaba ssente ziri bayizawe okutozikulembeza accident etugwira bugwizi bwe nkwata omuntu wange bwenti nzibirira namu bwenti ne bumpisako ekisabo ky'essente simanyi maafina nkuwulira sabula bwe mukwata bwenti sima byenyiza kwani maafina mendoza mwe muyina ssente laavu ng'omuntu ssente weeri ozeesonyiwa n'oconcentrate nga ku laavu naye ndoza ne bantu abafumbo tubasaasire talina ssente kati ate alowooze ku laavu nga ne ssente teziriiwo kati ate ssente onaagwirangwire kyenjagala basomesa ekigambo kye bayita obugagga obugagga si gwa bugoba bwe bukugoba ne bw'onaapika sayimaako laafu ne ssente tajja zifuna ssente zijja kutuuka butuusi kiseera zigambe nti owaayi katugende wa sayimu kati ssente bwe zituuka ku sayimu nga wa myaka 75 lwalifuna amwagala lalo sayimu gwe bategeeza omulala kuba bafuna omukisa ne ziggwira ng'olina emyaka 16 nga maama fiira alhamdulillah bino byonna tugatta mu biki bigatte naye nga nze ndaba nga bwe mbaala nsinga essente ne mbaala nsinga laavu ne mbaala nsinga omwami wange ndabe kiro kyokka azitowa kyokka tali nawo kyokka azitowa ozitowa mwami wange ozitowa gwe afina omusajja oyo omutuwandidde nga taliwo naye nze nkubuulire taata ozitowa ojja kundaba ku makyawo nga sayimo g'omanyi akukalidde mwekasa kale amafina sibula abakulaba nkuleko oyongereyo bannange mwenna nsanyuse nnyo mwebala olugambo olungi njala nnyo ebyana ebiwala ebyo bibiri kinnampijja ne kinnabatanzi byonna nno biri awo ye nabatanzi ntunulako mutunule nampijja ali awo nampijja ali awo nampijja noonyaako nampijja noonya bonna bali awo kambaweeyo nampijja oyo nina fayiro ye nene nnyo kugira nga bw'omaze okuteekamu ate akajjanja nti ab'ebweru tebawasa oyagala omuntu abeere ne mukazi waabwe omanyi kati omwana oyo nga bw'atuuse ku myaka egyo ate mpiraga babayaŋŋaana amanyi nababa befaaza nange naba bwange faaza kati ndowooza ayinza okuba ye muggalanda kati faaza amugamba gwali kati ate faaza byannyonnyola oyinza obbikkiriza naawe faaza balayira ne Katonda nampijja yalayira naani maama wakubawo ebirayiro nampijja kale tweyanzege ebyo kya weekend biri paka sawa 3 Lesaibo Soimo official subscribing agwali ku mukutu for now I'm out bye